سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الله باسم الذات العليا صلى الله عليه. مستدرا فيض البركات على ما أناله وأولاه. اللهم صل وسلم وصلي بحمد موارده سائغة عليا صلى الله عليه. مطفئا من الشكر الجميل بمطايا. اللهم صل وسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولياء صلى الله عليه. المنتقل في الغرر الكريمة والجبال. اللهم صل وسلم وسلم الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية صلى الله عليه. ويرد الصحابة والأتباع ومن والاه. اللهم صل وسلم إلى سلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه. من الغواية في خطة الخطأ وخطاه. اللهم صل وسلم واشر قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقريا صلى الله عليه. ناظما من النسب الشريف قدا تحلى المسامع بحلاه. اللهم صل وسلم واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه. وإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وقل اللهم قبره الكريم يا رب شريف من الصلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. اللهم صل وسلم عليه. والعزيزاء مقدم وفي شيخ محمد متواتر موسى Sebulime imamu mukuru okuva ku muzikiti ekansanga okirize muganda wange ono Aji Zaidi Wamala sokali kuganalizinge ku baganda baffe bakadde baffe abakuva ku mukolo guno waba amaliriza ate babuli. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Kasera kano kenyini enyi waffe omukulu فالفجر علينا بثنيات الوداع. Sheikh Ibrahim Ntanda, Deputy First Supreme Mufti Kibuli, okwaniriza mukolo guno ogw'ekitiibwa.
otuukidde ssebo mukama waffe nga bamasheekh bakoze omulimo ogw'ettendo nga tumaze okusoma eddwa eya shukuru engera kyawadde bamaama baffe baganda baffe basenga b'abaana baffe Hajjati Rehema ne Hajjati Zahara Mukiibi bolaba abanekanyekanye sebo wotuukidde omukolo guno gwa kitiibwa ate nga gwa njawulo gwe mukolo gwendabye nga abakyala basinga abaami obungi ekikakasiza ddala nti mukolo gwabwe ddala omukolo guno sebo mukwano gwo muwala wo Hajjati Rehema Mukiibi kwajaganyirizaako okuva e Makka Allah n'amukomyawo bulungi sebo omugenyi waffe omukulu mukwano gwange tutasinkanye wano nti accident etuguddeko naye olugendo lwaffe tulumanyi bwe tulutambudde mutama wange Seeka Muhammad Sebulime mukwano gwange kube kutambala nekatamusuza kano kankakubuulire naye mugenyi mukulu saagala akawulire mubaddemu abasiraamu basatu mu Uganda basatu abatasaba kazindaalo bwabwe bakwata kakwati yamusuza amale nga nze bakwatira akakireene emabega nange sisaba kazindaalo kano kamusuza agamba bakampe nga bakamuwa omubaka agamba bakampe nga bakamuwa bwetyo kyo tubadde tutambula mu duniya tusanyuse nnyo okubalaba mwebale kujja ku mukolo gwaffe Allah abatambuzza n'abaleetawo n'omulembe era twagala ababeezewo mirembe biizni rahmani insha Allah bwona baaya akaseera akalala tunaanyinya sebo tukoyanza salaamu yaffe omukolo guno n'olwekyo tekyewuunyisa nti ku mukolo guno mikwano gyaffe bye twali tukola nabo mu bbanga bonna bali wano we bali era akaseera kanaaba katuuse bajja kuwa obubaka Sheikh wampadde buvunaanyizibwa kwanjula buli muntu ali wano mugenyi wa Hajjati Rehema Kamya era otuuse mu kifo ekituufu tubaaniriza Allah yebale batuusa mu budde kambaddize Sheikh Musa ababuulire ekiddako. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Kadde waffe Your Eminence Deputy Supreme Mufti Sheikh Ibrahimu Ntanda Muzanganda omwana mukama waffe akuwerekeddeko kusanyusa nnyo okubalaba omukolo gwa maama waffe Hajjati Rehema Kamya ne Hajjati Zahara Mukiibi. Mukama waffe Allah subhanahu wa ta'ala yabatambuzizza bulungi yabatwala bulungi n'abakomyawo bulungi tumwebaza nti alhamdulillahi rabbil alamin. Otuukidde mukama wange nga omukolo guno bakadde baffe babadde bakulindiridde dda abadde akuuma entebe yeeyo Sheikh Muhammad Mutawatir Musa Sebulime imaamu omukulu okuva e Kansanga abadde yatuuse dda jamusaba abeere nga akwa ku salaamu sebo. Mukadde wange omukulu w'ettwale lino era sebo mbuweereza bwo Sheikh Imran Sulaiman yatwala ebbendobendo lino eri Akajansi Town Council era nga eyakubya Al-Fatiha eyasoose mu kidaala muno nsabako ku salaamu. Sheikh Arkamu Tamusuza Director wa Ziara Travel ekibiina ekyo kikyali kigenyi nnyo y'omu ku batwala abantu e Makka ne Madiina naye sebaze abeere ng'akwaniriza.
mukadde waffe mutabani wono Sheikh Yusuf Ntale okuva e Makindye naye azze okwaniriza mu kidaala kino. Kama wange wotuukidde nga halifa ono Haruna Abdul Nur abadde asaalidde ku ekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama era mu mbeera eza bulijjo abadde mu ntebe abadde akuuma entebe yo Sheikh Muhammadi n'abeera nga asomye omulyango ogusooka. Kkiriza mutabani wono asome omulyango ogwokubiri tugende mu maaso ne puroguramu bwe zibadde zitambula.